naye okuggyako nga kakapalaga kali okagwanga siringi namba nga baasi tennajja etikiti ogifuuye mu ng'ombe. Mwebale kwekuumira ku mukutu guno mikwano, tusiima nnyo, tusiimira ddala. Naffe nno tetujja kubayuwa. Tukyagendera ddala mu maaso n'akatabo kaffe aka Pawulo kiri mu ttu. Mu kitundu kyaffe ekya30 twalese nnyina Pawulo atandise okujja ebiyengeyenge nga takyatunula n'eri nnyonyi. Yagenda okuwulira ng'abantu basaanukudde enduulu etawulirwanga nako. Kino nno kye kitundu kyaffe ekya31 nga kigenda bwe kiti. Yagenda okutuna mu kisaawe bw'ati nga ku mulenzi. Kyava abuuka naye n'asaanukula enduulu ezibu nti walalala yoyo ddala. Nga bamaze okumulamusa balinnya mmotoka ne ziseeyeeyo okutuuka ewa kitaawe bazibumbira. Ekyali eyo kyali kinyeenya magi. Ab'ekika bonna baali bakuŋŋaanye, baafumba ne bakamala. Ettooke lulatta, emimmonde, omuceere, amayuuni, balugu, nandigoya, endaggu, omugoyo, nakati, ejjobyo, ebinyeebwa ebirimu akati k'akaganda, entungo, leero naamenya ki naaleka ki. Baafumba ebirungo byonna, entujjo kateerekera emmese obuwuulu. Waayitawo mbale, Pawulo n'agenda ku kibuga okunoonya emirimu. Mu butuufu waliwo kampuni n'ebitongole bya gavumenti ebiwerako ebyali bimuyise okugenda okubiraba amangu nga yakatuuka. Baasi Pawulo gye yalinda yali yakutuuka awo we yalindira essaawa 2 ez'enkya. Ye Pawulo yatuukawo ng'ebula eddakiika 5 okuwera 2. Yali ayambadde essuuti ye eya wuulu nga ne munda ataddemu baasikooti nayo nga ya wuulu. Awo ku sitenseni yasangawo abantu bangi era n'abalala abaali bawulidde ku ttutumu lye. Bonna baamwetooloola nga bwe bamubuuza ku bwe yalaba e Buzungu. Yagenda okujjukira okutunula ku ssaawa nga ziri mu 4. Era yali atandise okweraliikirira nti osanga baasi yali emuyiseeko ng'akyali mu yasse badduka emboozi. Wabula Nalwanga yamugumya nti baasi eyo yadde yali ya ssaawa 2 naye bw'eba eyanguye ejja 6. Pawulo yatandika okuggwaamu amaanyi era buli ddakiika 5 yakeberanga ku ssaawa. Kyokka era Nalwanga n'amubbirako nti nno bambi ne bwenejja yali akyayinza obutafuna tikiti okuggyako mpozzi ng'asangudde amasanda mu ngalo. Pawulo kino kyamulema okutegeera
Nalwanga yalaba alinga afuuyira endiga omulere kyeyava amugamba nti, ssebo lwakuva Bulaaya naye okujjako nga kakapalaga kali okagwanga siringi namba nga baasi tennajja etikiti ogifuuye mu ng'ombe. mwebale kuwuliriza kinu kyaffe kino ekya31 tusinkane mu kitundu ekya 32.